n'okussa ettoffaali ku byenfuna bya Uganda by'ebyobulimi, wabula abalimi emirundi egisinga bazze basanga okusomoozebwa okw'enjawulo okuli ekyeya ekikandaalirira, ebbula ly'ebikozesebwa mu nnima ey'omulembe, ensigo ez'embala ssaako n'ebizibu ebirala bingi. Kyokka olukongoolo abasinga baluteeka ku gavumenti gye bagamba nti tekola kimala okudduukirira abalimi naddala bwe gutuuka ku kyeya ekikandaalira, wabula minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'ensimbi n'okuteekerateekera eggwanga David Bahati abotodde ekyama nti gavumenti egenda kuteeka ensimbi ezisoba mu kasa akamu okuyambako abalimi mu kufukirira irrigation ssaako n'okuwola abalimi ensimbi eziyinza okubayambako okudda engulu singa baba bafunye obwetaavu. Tutaddemu ssente endala agricultural credit facility okulaba nti abantu bafuna ssente z'okwewola okukola agriculture. Tutaddemu 103 billion mu UDB abeewola banga bafokasinga ku agro processing. Ono agasseko nti gavumenti eriko kaweefube gwe yassaawo ng'ebitongole byayo birina okukwatagana okulaba nga bituukiriza ebyo gavumenti byeyagala okukolera abantu, nga mu buufu obwo ebitongole ebikwatibwako naddala ku ddagala erifuuyira ebirime lirina okuba eddamu nga teririna bulabe eri bantu, ate n'okulaba ng'ensigo eziweebwa abantu zeez'ennamu ate ez'embala nga byonna bikolebwa olw'ekigendererwa eky'okutumbula ekisaawe kino. Bw'oyogera ku fertilizers ng'erina kubeera standard, bw'ogamba pests mubazi gutufuuyira gulina kubeera standard. Ekyo kati kye tuliko. Minisita Bahati okwogera bino abadde ku mukolo gw'okujaguza emyaka 10 aba Agriculture Business Initiative ABI gye bamaze nga bayamba abalimi mu ngeri ez'enjawulo, era nga ssentebe wa ABI Sarah Lusimbi agamba nti kino gavumenti kyekoze kirina we kijja okussa abalimi mu biseera by'omu maaso. Ekyo kiba kitegeeza nti ffenna ekkubo tukutte limu okulaba nti abalimi baffe tubakulaakulanya era ne beeyongerako mu byenfuna, mu mirimu n'ebirala byonna. Abakugu mu byenfuna n'obulimi baliko okuwabulako bakoze eri gavumenti okusobola okutereeza ebyobulimi mu Uganda. Are we thinking about the value chain and the financing, trade financing, but in terms of facilitating or ensuring that we can fully use the opportunities of the Africa Continental Free Trade Area that is coming in place very soon? And I asked a simple question: how many of your members have a simple mobile phone handset? And I found that it was only 48%, which means 32% of those 3.1 million do not have what? Handset. Ku mukolo guno ABI eriko kampuni n'abantu ssekinnoomu beesiimye okuwagira ebyobulimi entakera okuli Centenary Bank, era ebbaluwa esiima emirimu gyayo ekwasiddwa ssenkulu wa banka eno era ssentebe w'olukiiko olufuzi oluddukanya BBS Terefayina omukungu Fabian Kasi. Obubaka bwaffe eri abalimi nti bettanire nnyo obulimi, ate bwe bettanira obulimi babuyige babutegeere basobole okubukola. Bwe baba nga baagala okwongerwako amaanyi, banks nga Centenary Bank weeri bagituukirire. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina ageesigika.